wabale nnyo kubanga obadde okyaliko Etv Uganda ino program ya The Lodge with me Valentine and Shalwa the one. Banange tuwebaza mwenna mabekwana ba subscribe nga batwala obudde bwamwe ne mulaba Naffe show yaffe eyabaddewo ku Sunday ewedde nakatugenda nnyumira nga tulaba ebintu bingi abali mu maani abali bange mwebale nnyo mwatwagala mwatwaga omukwano tweyanze nange nkyaso mbebaza nnyo mwebale nnyo kubanga mwatulaba ku Etv Uganda The Lounge mikwano gyange aba subscribinga abali mu UK abali mu America abali mu Dubai Oman bambi mwebale nnyo mwebale twagala mwebale tuwagira na subscribing nali eyo nga wakatulaba olwaleero era nawekola kyekimu genda o subscribing ku Etv Uganda onyige bell notification ogera kuba ofuna updates zonna eziva ffe gye tuli Shalwa kwekayo mu Valentine mukwana navuddeyo ekirabo kati wampadde eze we were together, come on. But you know things on my side even I don't you got surprises, I know. From who? From your parents. I'm single. I'm totally very single. Sure. Musajja akwadde kaki? Bampadde ebimuli nga biri mu Ssente. I know. Wanchi. We share sometimes. It's better I give me to share some because I didn't get anything. I didn't know Janina. Singa bayo omuntu agaba nange kantwalye ko bwali Sandra chimuli onokurale Valentine kyali mu week. Bampadde ebimuli, then after I went and visited mom. She was my Valentine. Wow. I spent Valentine with my loved ones, my mother, my brothers, my sisters. Fena twabadde wamu nanze nakyesategeera. Nomukazi agayo birabo. Yeah. Kati abakuwa now meaning you have to give back to that person or you give necessarily, but you have to. Not necessarily, but oyina kwa muntu wakulaga nti akwagala. Nawe nomulaga nti. May I woke up with a surprise, my dear. I know. I was in bed. Just turning myself like this. It was clocking 5:30. Turning myself just like this. The body. I felt like I'm in some cold. I said, did I let on bed? Just to say, have you surprised me with beautiful buckets of flowers. Wow. And I was like, wow. After I looked for him, I wasn't seeing him. He knelt down. Just looked down like this. Someone was kneeling to give me a flower. What a romantic moment that I know. What was yours? I know. Abasajja jebali abayina omukwano. Jebali. Ogwaddala nno. Jebali. Omanyi jobivu byadde bingi ku Valentine. Kati omanyi Valentine yenesesa. Waliwo bakyaye, waliwo bataafu, waliwo bagenda onnoba leero tetwafunye bimu. Waliwo abanyize. Nze nange wamma omusajja bato singa gundi gwe twampadde kimuli. Aga Katonda nze leero nadde ngenda kwegoba. Wandikoze ki? Nadde ngenda kwegoba like on a serious note. Kati oba tebakuwadde kimuli ng'omanya you're just a side bitch. Anayi. Abasadi chika olwabwe twabadde lwajjo. Olwabwe lwa Saturday. Leero. Lwabadde lwa 14 Valentine 15 side chick. Na paroni yabayise bona bad black abateddeyo akavulu. Bwatafunye kimuli. Shalwa ndozo genda. Nze ekimuli nafunye. Nze mpaka namga twakindazeeko. Omewe yafuna akamuli ng'akuba akafaananyi. Ngateekayo hubby has surprised me, my dear. Me, I was like, can your man even do this? Oba nsinikire muli ebinyo. That was my... Like seriously, that was my status. Abatafunye bimuli wabalabye. But Valentine webadde etuukawe wati nga kusaa mukaaga ne batandika mwena abafunye ebimuli mubiri I know. Kati mugenda bbiri. But at least nga bakikuwadde. You don't know how that feels. You know, like you feel a kind of a romantic way. You know. It shows like a guy is so loving, caring. Even though he's not so loving and caring, that flower means a lot. At least nabato amayo waliwo ajagamaza munange nali sina ssente za kimuli genda onnogere ekyokunsi nakyo kyagiranye ne waliwo omusajja beekwasizza enzige mwezige gavumenti atijjukira batutetyagaasa amagye ne gafuuyira mbagambye naye webiziba nga nzige zaalidde ebimuli naye Kampala tezinnatuuka
Jukira Kampala tewali nsiko. They are giving excuses that district ezo ze zirimu enzige ate yafusibuka ebimuli. Abasajja abamu manyi mbu balimbye mbu bagenze fuuyira nzige. Kumbe bewala Valentine. Bagenze mu byalo. Kati omanyi oba ebyalo byabwe ndoza biri kumpi ramaze zadi zikona 12. Baby oliwa. I know. I'm bored. I know. Can you come? I'm so lonely. Ogamba baby ate wangambe ogenda mu kyalo nkomyewo. Tampadde ya like serious takuwadde yadde akamuli yadde ka message or maybe oweereza takuze namu okitegeera. Nze no nayombye ne side ditch. Anje? Nayombye naye. Seriously? Wadde n'akamuli teyakampadde. Then you know yourself. And I was like, man, this guy, he says every time I call him, he says, Sunday, you know what, I'm in deep love with you. Naye yadde akamuli. Wadde n'akamuli, wadde akamuli. Omanya yo side bitch. Gundi gwe weetereze. Yetereze. Cause me, every girl needs to be cared for. Cause kankubuli omusajja naba talina najja n'akamuli k'okunsiko, I swear you're going to fall in happy. You fall and in you say, love. yes, at least this guy loves me. Cares. And abamu balowooza nti bw'oba muli mu Valentine onakuba mwagalwawo. No, I spent my Valentine with my family, my mother. Yeah. I went and bought a nice dress for her and my mother-in-law. Wow, I know she can tell that feeling. Yeah, your mom-in-law. Yes, I loved that. Katsubira abasajja amusi agenda okujja eri ewaffe eri agenda kuba ka side dish party. Nengeza musango wange. Wanje? Bamuwanize. Anyway, me, I spent my Valentine with my loved ones. My mother, I took her a very nice red dress. Yes. My family was with me. We cooked, we ate, we had fun. So that was all about my Valentine. Valentine. I didn't go anywhere. It doesn't necessarily mean you have to be with your loved one. Valentine maybe your spouse. No. Valentine it can be family. It can be friends. Nange ngenda kukola ekivulu. Njagala musajja jenga ngohamuza bwe yazze ku byarema. Mama walabye omukwano gw'abadde. Omeze nabirabye nengamba kale nange singa baddenze. Ekitufu natuse nengamba kale omusajja we yampadde yo. Indako, those two can make you think over you're in paradise naye ng'oli ku nsi. Rema was like, banaye, you're my twin. I was like, mama. Naye gwe okwagala binyuma. Bannange binyuma. Naye yagala omusajja. Wali yagala ko omusajja gatakwagala. Disaster. You can push yourself onto the guy and be like, naye natugamba naye oba afaaki. Nze nedda omukwano ogwekukaka nze ngenda kukola ekivulu nange njagala banaye okumanya Rema ayagala Hamza. There is a way abadde bamukolako interview nave mabega namukwatako nga amuvudde emabega namugamba bambi mumuleke baby mumuleke akoye mubuuza bingi mumuleke like seriously olabira ddala she cares tayagala bawa bere in that limelight obeera nga bamumalako emirembe just because Rema is a celeb tebalina ate kitekako Hamza is not a celeb, is a guy. Hamza ino omukwano leka n'okuleka yavudde mabega ebyo byonna Rema bye yali amisinga ewani ewatata Amaru kati byatafuna watata Amaru nokimenga naye kyakana bwe wadde kimu. But Tata Amaru is such a darling. Zonagenza olaba in the morning nga posting ze bagende bawagire Mama Amaru nateka ka status bwe wagira Mama Amaru oba wagira Amaru amata. Imagine. He has such a big heart. Yeah, moreover wadde byonna byabaawo but Kenza has a big heart. Yamanya nti bamusinza amaanyi. Yakimanya nti bamusinza amaanyi kwegamba ye ne bimusobera busobozi. He has a big heart bambi. I bet. Because ba ex si buli ex mbwa avaayo na kuwagira wadde teyabaddeyo. Nga Donizi ati yavuddeyo kuwagira big eye. Simanyi ne kuno bankubye obucupa. Leero ndoza teyayimbyeyo. I don't know. Negwa wadde mu kivulu kyane. Tewali. After when namaze okubeera ne mami ne my friends ne tuli ekimere kyaffe n'enzirayo ewange. Nze ninza side chick party. Era nze da sina kira kyennize Valentine side chick will not attend. How do you know? Maybe ogoberera do you know that men have more than one women? Multiple partners? Yeah. I know. Nzera I know naye sisuubira.
katizo kankubulye tanti baby yakedde ku surprise nga nawe boli ate kiro namulabyeko seriously ndazadde agenza one number ekyo tobeerawo ng'okiroza anyway it can happen. But there is no man who can't cheat. Every man does cheat, and every man does cheat. Kwagala ennyo tosamanya. Wanje? Yeah, omusajja akwagala ennyo. Yes, kati olaba anti tosobola manya Shalwa, you're right. But then, no omusajja era waliwo ekintu ekitini kyajja okukola. Nekikune like nobeera suspicious. Wama tukyali mu the launch tugenda maaso tunyumirwa tukola nashalwa banange oli mulimba. Gweze ngambo lina ate jukira edini bawagira meka nze ebyeddiini tobinyumiza banna mama do you know how it feels like ng'owulira bawo yagenze wa namba 2 taate ali ku namba 3 wa alaikum salaam wa rahmatullahi ekyo wamaze okukkiriza nti edini omukazi kakyagala n'okuŋŋamba n'oli gundi oli ayina bakazi omukazi ayina gweka ani oli mister oli yakwadde gift ya arange Shalwa wankubidde se yananda ka message you know what Happy has gifted me flowers with the man nengamba dda naye tona okuntwalako out baby kakana nkukuwa nze ne producer waffe mwandi tututeko out genda tutwale kati mwe baddoni omusajja aweereza $, shillings, euro tane eze Uganda wapi nze sente za Uganda zantama era kati oteekuwadde teyakuwadde asingako abatafu anti kati kyolina omumanya kati gwe omusajja owo yakoledde ekyo kati kyolina omumanya gwe yadde obutaano obuna omeka gwafunye meka 2 equivalent to kyogera mu kamera oyagala kunkola ababbi we bajja ne banyingirira ate bobbi agenda kuyingirira ne Mr. wa Shalwa nani mwebaziza oba newange ojjayo mumpe sigaba na musajja by the way Shalwa kankubuli ekizibu okusanga omusajja atayinza Shalwa kati osala n'oli naye siri naye but when you have that trust tosobola nabeeraawo n'oteebereza bbaawo nti ayinda tosobola kumuteebereza nti ayinda unless watandika okulaga ebintu ebimu ebikulaga nti ayenda naye omusajja akwagala newayenda tolimanya kyogamba gwe tebakwana bankwana kati ekitegeeza kintu naye gyali akola ki no we baba bankwana doesn't mean nti we baba bankwana nja kukkiriza buli omuntu olw'okuba nkwana no nze manyi olaba ng'olunaku lwejjo nze manyi abawala bangi twagenze mu boys nga siriko nze saabali kubanga nakedde mu surprise abawala bangi bagenze mu boys ekisooka omusajja Shalwa omusajja essaawa eyo have you ever been so nga you're expecting something good from a man notuuka let me say we fe abafumbo nobeera ng'oli I'm married empeta eriwa nagyerabidde I'm married you're not baby ndi married ewa gundi oli oyo olaba Shalwa abamu kati kange we married okitegedde I know this guy has to give me something that is so good actually has to celebrate other people they don't celebrate Valentine no you should because lwabonako luba lwabagana ate fe omanya abawala fe we are so emotional omanya story eya Valentine nga bwe yajja okubeerawo you may not celebrate Valentine naye Shalwa owagira abasajja okubanga balina abakazi abangi abasuka mu omu sikiwagira naye waliwo ensonga lwaki abakikola ati ensonga ki nze sijirabawo ekituufu nze sobola ku advisinga mukazi nti kola kino ne kino baawo tajja kwenda no but waliwo ebintu byosobola okukola ebisobola omutangira kitegeera tewali siganye bonna benda Shadia nze kansooka nkugamba Shalwa let me tell one thing obeera n'omusajja ngomanyi most of us tugenda mu relationship because me I'm a girl ate ebisabe nafu kati right now I'm a woman ebisabe nafunemu omusajja yali muvubuka nga muto I know nga he has money Uganda the launch with me Shalwa the one Bwali Sandra is my name twatikyagamba kyagamba nze we nayagaliramu omusajja ng'alina ssente kyata nti bawo yakuwadde mama nga gayi alina ssente Shalwa kati nze nkola sikyasobola fumbayo kikyati
ati ssente yaggwawo nze sibera watali kati wali omwagalako ssente oba wali mu mukwano gwa ddala nali njagala ssente. That means you didn't love him. I loved him because of I loved him, but I had someone else that I loved. Like waina gwe wali oyagala ku mutima naye yali alina okufinancing. Yes, kati anti talina ssente kati nange bwe nafuna omulenzi nga njagala ate nga alina ssente. I had to just move on. Nengenda nemmanya nti ono alina ssente kambe ne ssente oyagosha ddia nze nendabira ddala nga tewali waaka. Edda maama tobeera waaka watali ssente. Si buli omu nti ajja kwendola okuba tewali ssente. There are some reason why men cheat or why men have multiple partners. Why? First of all, if you're a nagging woman who can stand you, what do you mean? Peace elsewhere. What do you mean? Let me tell you. Kale nakomyewo mwenda ogw'ekiro n'otandika ye guno guvaawa era baavaawa. Come on, that is not the way they approach a man. How do they approach? Like let him welcome him home. Like no, buli woba reacting. That means buli lunaku ajja kubanga akomawo. In fact ajja nasusaamu kwezi saawa. Kati okimanyi ngoyinza sirikeera nayingira munano gw'ekiro. No, togenda sirika. You open for him ajje. Nenkeera kati olubona osanga lipstick ku ssaati gye yayambadde n'omugamba nti yohani maybe abatambula lipstick n'amukona ku ssaati. You don't have to first react before. Before what? Kyova tukyadibanye wakyatuzeewa. Shalwa, you see, you a woman, you're married. Now it feels like atenze nina obusungu obubi kyakatoyina. But when a man comes back home late nga si kya bulijjo waliwo akomawo buli lunaku late nekikusukkako naye oli waba akomyewo late nga si kya bulijjo, don't first react mu welcoming ewaka muwe emmere alye. After then mugende mu bedroom. By the way, don't even approach him there and then. Enkeera Angolo mbuza hano wasuzote. Wasuzeewa mko. No, you don't even have to wasuzeewa. Of course agenda kubanga an excuse agambe. You know jam, amajjamu yajja. You know traffic jam, ate no border. Tasobola beera yo saawa mukutandika saawa mukaga genda wa. Mama, abasajja bena kuzino tobamanyi. Akukakasaga wagamba nti jam laga aba traffic bankutte nga badde ku border. No. One thing you should know, men are like babies. Oyina omubembereza oyina omukwata ng'ekyatika. Nze abakazi bonna abakiiti nze jjo nzama I don't know if I were you. Singa I'm just jubilating. Tabinamye, but I'm just being real to you. But one thing you should know, nze mbadde kyakugamba. Omusajja akomawo ekiro nga si kya bulijjo. Don't react. Abasajja bolaba bayita nno mu bingi Sandra. Naffe tuyita mbingi. Naffe tuyita Shalwa kati osobola otambula okuva gy'obeera paka waneeno nga tewali kwali. Nanga buli yakwana n'omukkiriza. No. Meaning that bobo kwana and omanya abasajja most especially bakosa nnyo ssente gwe waka batya kwekedde na kyakulya ne jambu aze kukwana you know. Anything can happen. No kubeera n'obugumiikiriza. Naye olaba Shalwa owolereza abasajja. Naye kimanyi tewali kintu kikuba bwavu nga musanga bwezi. Because tulya ssente. Ekyo kyo nkimanyi. Me have ever dated a married man. Naenge wakaba mukubira Tata Angel. Tolesewo ssente kyokka nga nze nampa abiri. Anabagamba munogedde otali kunsi. Kakati what is that? Olekedde family yo ofuddeyo ozze gyendi nze tagenda kuya. Of course. Bali babeera bazirwanako bamama beewaka. Lwakwanga abasajja ekyo tebakiraba. I know, but cheat on me rather than namwe abakazi on another side of men abakazi munyiza. Just because akuzaddemu abaana babiri basatu ogenda mmera amawagali enze weewaka story kibi mama oyina okukakana. I was with my uncle nangamba abakazi bamala bazaala mungadde waka omusanga yesibya olya wenna n'ozimbulukuka n'obanga buffalo eyali akukwanye nga kafiga kyekyo wenna n'oyiikayiika amabeere gakoma eritoleega oweewuba mu nnyumba kwegamba osiba mu bigoye zino engoye za promotion eza MTN mwosiba you're not Pepsi anymore. Pepsi na MTN bakyasinzo ngaba jazeze kati lwaki baawo abatatambula wali n'alaba kapeti akamukubye. Of course he would cheat.
nzojja kugenda olekewo amakago gyo wange Sandra. At the end of the day sinakye ngenda kuyamba. I know. Ngenda kubeera nkugamba naye nga he is not going to care about that. Ebya ajja birowoozako luvannyuma ng'amaze nga ye satisfy nze awulira he's okay with it. By the way ate n'ekirala abasajja beena nga bagala kufuna kipi kituufu naye nze sebawo njawulo ffenna ffe bamu mpozi omanyi waliwo omusajja oli nga omukazi bwomwamba ekitino kyambaza sikaati asooka kibikolako bwati nakakasa nti kituufu ono si mukazi muti okitegeera abamu obwenzi muze olaba mutugamba mbu ffe tukaddiwira ewaka biki naye ate mmanya olweyo abagenda agamba olweyo olukadde lumanyi obusunda kituufu. Of course ne bw'onogenda n'oyenda gy'oyenze nga nzoba nze mama Nachi owagenda okunkwana ng'afaanana bulungi bwe saa zino wamaze okunzaalamu abaana nondaba nti nfaanana teweefaako nefaako nti ssente ze oliriwe ekitegeeza wansanga nnyirira nalina ssente zange wanteeke waŋŋana okukola abakazi mwenna abali eyo guno omulembe gwakwekolerera. You're in love with someone. No, you can't stop me from going to work. Look at yourself. Waliwo omusajja akutuuza kanagamba baby buli mwezi ngenda kuwa emitwalo 6. Don't you ever accept that if you're woman oba olina okusigala ewaka nogamba shalwa nega bankabenze banengeze wama baby kera kuba kyo kiŋŋambe Sandra tuule waka kankubuulire ngenda kuwa emitwalo 6 buli mwezi ajja kikolayo emyezi egyo ebiri amala akugambe who buys groceries in the house, who pays bills, even if it's you ne mutuddako yakaddiwalirako ate alenge tewali bumenyenga bu side dish. Kankubuulire, don't you ever fall in a man's trap nga akugambye mbu tokola. No baby. We have to work for yourself. Omanyi how it feels like okusaba ssente nga wali wamanyiro ziyingiza buli lunaku, then n'otuuka nga osaba omusajja neza pad ez'enviiri kisaasaba za nviiri ez'enviiri nagamba genda osibe penso weesatu you be like damn look at this shit nasooka kugamba nze onyumira nnyo ng'osibye ka penso agamba baby sala oba owe yagamba osale nedda agamba baby sala ojja nyumira nnyo kakanja nali nkyeyagali nagamba twabafiye bwe yanyuma anti si buli mutembu gunyumirwa nviiri ensale. But anyway, you have to be there and you have to work. Abakazi tulina okukola. N'abakala omusajja olaba abasajja abamu benda olw'okuba anoonya ssente kata nedda omanyi kati olaba omusajja bw'aba talina ssente nafuna ekishuga mami nze muto wange ate biŋŋamba Sandra nno ndi mwavu ate ka Angela kaagala ssente kansooka afuna ekishuga mami wano ne kimuwa kati wekimuwa ngazza mu Angela such ate nze kyemmanya omanye ekintu ekisinza okwenza abasajja kambe n'abakazi naffe kwagambye omanyi wali omukwano gwange yaŋŋamba Sandra fucking at the same person from years to years it doesn't sound so good aba yagala nakebera ku nakyali atya gundi ali atya oba oyingiramu omuze omubi. Because once you start cheating, you're not going to stop. Guli gubanga muzimu. Naye njoza olaba nze mmanyi ogamba bakazi bannange eyazaala abasajja y'omu. Si bonna mbu bafaanana bayonka kwali. Anti kati naawe omukazi. Teri olaba n'abafaadha badduka mu bigo ne bagendako ne balya ku bana. Kankubuulire anti kati naawe omukazi olina okubanga oyiyayo akapya buli lunaku. You don't have to be the same all the time. No. Bugwe bwe nalaba Kim Kardashian nga leero yambadde kaneti enkya ne sitakajjira mu ngolonchawo. No, you have to look different. You have to. There is no medicine to a cheating man or woman. A woman can stop. Can stop. We have all ever cheated. Cheating. You have ever, my dear. No. Okay, Cheryl, how many exes do you have? Those are exes. Like maybe 3. Still, when they call you, still pick up. No, none of my exes. You still meet them? None of my exes calls. Ojja kwawakanira wano kubanga gundi okimanya ajja kukulaba nenze kugamba kituufu. No, I don't think they don't have any. They don't call actually. Maybe ajja kubanga akubuuzaako certain things but not love related stuff. And of course, olaba bagamba teri musajja akyawa. Kati nze shalu waabwe, I mean a long distance relationship. Even if, you mean you don't get service? No, I wait for my man to come.
I wait for oh him my God, I'm dead. What? Anyway, nchizaayo. Lindako, nchizaayo. Tukyali mu the lodge. Onagala kunzitira wano leero. Ate wakyo kizaayo. Anyway, nchizaayo. Ama habi yonna gy'oli. I love you so much. Sigenda kuteeka mu kamera za wano. Anti olaba kati omwatudde. Tasaana kumanya yali kati baba bana. Bona amanyi ba habi. No. Nze n'amayi ba habi. Nina habi omu. Nze Anyway, nina habi omu. But men cheat for their reasons. You're nagging. No, men cheat because they want sex. Ate waka batamufuna. Ati bamufuna. Okitegeera, but time comes. Omwe bwe ozaddeko ffe tetusigala nga kyekimu. Does that mean? I swear. Kati ogenda ate olaba kati kankubuli waliwo gayi ng'omwagala. But omaye abasajja abasinga bakozesa zino they are called masturbation. Kati atandika okukwana amufunye mutuusa mu biseera byaffe biri eby'eddembe. Dakikaza. Oyogedde nnyingi. Second turn. Ng'agamba baby nze mbikoye. Ngate uli omwagala kati at the end of the day you're going to go and cheat around. You're looking for sex from someone else. Auntie, that is like you want to satisfy yourself. You know sex is a demand in a relationship. I know, but because you can't convince me you love me with that. No, waba omwagala mufuna engeri yo kikwasaganyamu. Tewali. There is. Okay, ogenda kala mufunire eddagala. Do you know omanya abasajja abasinga omugamba nti tanyumira. Yakirabanga muvuma. Auntie kati amazima gakaawa, but you have to tell him. Mukwano, there is a problem. I'll have a problem. You can't satisfy Ati abatabulaba. Yabatabulaba abamanyi gwe kyako omukoye. Anti kati olina okukkiriza amazima, okuyambibwa. Oba tomala. You know, everyone has a closest friend. You have, I do have. Yeah. Nina omuntu gwe nsobola okukubirako ekyama kyange ne mugamba you know my boyfriend doesn't react. Kati endowooza ne zafuna mu banne okitegeera ate abasajja abasinga balina okimanyi that thing will move from that friend of yours gomuyita closest friend naye nga gatamanyi bantu abasajja balina kino agenda olaba let me say kati kangeza nze Sam nina gwe Shadia kati agenda olaba kati kangezeyo Julius ayina Claire ayina Patricia ayina Sophie kwegamba ebintu bwe bityo nga naye alaba sometimes peer group influence abasajja baletera okwenda ekitegeera gundi akikoze why not me sekidda ayina bana nange kangezeeko nange nze simanyi I don't know the medicine of a cheating man teri kubanga no bakitinge nze kati sikyalina kyenfiirwa if you're there and you're a cheating man or a woman cheat but take caution because AIDS is real twambala AIDS oba ogenda kutambula kyalo kiramba naye yambala gwekumeko ate oleme tandika tulwalira tugambe gundi yafudde ate yafudde biki ate biki the lounge nti ate yafudde bino ate yafudde biri ate bino gwe nze nakoze research wange amala why people have multiple partners if for a side of a man tenasinze okuteekako essira you're a nagging woman oli mukyafu ewaka Chita ky'obukyafu sokoleke. I have my friend. When she comes home, tomanyi kufumba. Asibayo. Nebo mugala tugendewo excuse agambe mukubo you know what Sandra. Nada ate munangulo za wange natelezeza. Ekyo Sandra badansi waliddeyo. Oli mukyafu. Nagamba you know what me don't have a man. Sina musajja Sandra agenda kunchele. Why do I have to clean myself? Oh Jesus. Ajja kujjalu akugweko. Ojala banganze Sandra agobadde ogamba nti bawo tasobola kujjawo oli mukyafu nga zze wange talifa gamba tekanzibira omusajja. Kankubuulira abasajja men are unpredictable. That is what I can say. Anything can happen. Kumusajja anything can happen. Anything. Nga tokisubira na kisubira. Abakyala bannange kwefaako. Anti kati nkugambye oli muyombi
toyagala ku n'abasajja bayomba. They say that only women. No, like Abasajja basinga teba. You have never seen a man who is so quarrelsome, my dear. Ask me. Shadia, this man will move out at her. I'm sorry to use this. Waliwo abasajja ab'ekikula kino. Jjukira babeera bakikula kino. Kati nga yakuwasizza. Bano. Ati baba ayomba ayagala bawulire bagambe bano omusajja ali mu maka afuluma. Nena mama Shakira omanyi emmere munange tewooma nze nalesewo ssente oyagala kulya ebijanjalo ennyumete ngagamba kuba engatto zange zandikeko mu kasana abo baneiba bamanyi ate balenga abasajja baagala emizigo bano toseka bano Naffe ab'ekitema batufiti si batufiti bakitema butemi bashoti abakulu abo babeera beekalakaasa naye gwe omusajja omumpi omukazi omumpi disaster oyinza omugamba nekiro agamba onyomola okuba ndi mumpi onyomola okuba wamaze sinabavumako kyogamba wama teweerabira bw'oba olaba ka TV kaffe kano kasho kafa akalungi the launch bambi genda ku YouTube tukubyazayo just kubaganya subscribe hit the bell notification ojja kuba ofuna updates zonna eziva ku Etv Uganda the launch awo tutuuse awadde ngamba tufiti mbata anyway tuli mumpi bonna bakitema gwolowooza lwaki abakazi ba having a multiple partners nze desire for money sex a man who doesn't we want a man of surprises funa kigayi kinkwana kijja kinkoba $5 gwampe $2 sakigudde waabwe tuliweza nalo bw'onoogola ku ntebe munnange ate omanyi kampuni batugaye obuwunga bwetunawezawo kiro 9 nga tufuna ssente money that shit that no longer works njagala nkubire ngamba baby I want money meka ngambira bugambizi hani oyagala meka njagala ngo bukadde bubiri nze ngendo nunula ekika kyewammwe anti kati nammwe abakazi tokwana grade etagenda kusobola looks by the way, even looks matters tajja kubanga otunulanga ow'omukatanga gweyagala bakuwe $2 ku ddiiru ki love for what love anti ogera kumpa $2 ezeetekemu nyirire maama nyewe ogambe bannange my baby is a brand new oba olowooza omusajja agenda averya kuwe $2 ng'otunulanga ow'omu maama oba walagawo oba omwenge omuganda oyagala $2 kati ate otuusaawo omanyi I had my friend nga ngamba you know Sandy if you want that guy to love you wetambulireko yina abaganda bebagamba ebyo bintu ebyo bintu balenga sweetheart bifulukwa omusajja abadde akulabanga gold kola akulabanga kigodo kyali ennyama abasiramu gye batalya kapisi bwe kati jala nzendeka gwe nodda ku mwana wa munno n'omuliisa ebigundi my dear because of love then that is not a relationship love enyuma mulimu akasente bannange when you have money nga surprise zijja buli lunaku oli kati kankuwe ogera funa kisajja I'm sorry to say that because okay ogera funa omusajja omusajja ono alina ssente but man doesn't respect you. Respect matters in a relationship. Of course. Omusajja nga he's not caring but he has money. Ate n'abasajja mulekera obukopi. You have money nga nange kimanyi olina ssente. Naye nga togaba. Onzigirayo bando weti nonsikiramu ak'ebiri. Seriously? Kati wagamba nti njala siba nviiri ng'agamba jja tugende mu saloon. Munange mama Nachi wali saloon yakoze. Tugende kusibirawo enviiri man. We also want HPR. Money. Oziteke mu ngalo zaffe ogambe baby oyagala Brazilian ekirana kikyo
genda naye akubalira munange darling ne mumbejja byajja bwe kiviri kya 25 my dear nabera ko ka pencil braid buli lunaku pencil braid 25 nene nakuzira tababyongeza kyaka bya 3 kati bakumbalira agamba omugamba honey I want money for hair awulizawo message gira ometikoyaza WhatsApp how much baby how much do you have like you know tosaba gomanyi nti tosaba asoka nakubuuza nkozi kimumbejja kyammeka ogenda sibisa bumeka bijja ku Mutuwe ngoyomanya economizer abasajja bera kuze muri bakopi muri bakodo baby I'm sick church kuluma you know alabagamba nina recovery nyanya amazi omanyi kyako Mutuwe bukuma tanyanya shalwa olina okunywa oyina okunywa naye nga n'olwatano taluweereza kati lwaki sifuna bebi wange bebali nekubira ne mugamba nti bebi nti nesituka ku 7 nagamba honey how are you feeling Omutuwe gwakakanye mwafunye ebyokunywa ibi like nga taweereza wadde 10 wadde net naye bebi oli emabbali wali ku side ogamba mukubiremu you know what akugamba okay you're not fine okay let me send you some medical fee and you'll tell me the feedback. If it's not enough, you'll tap me. Kati gwe gondi gwe mba kyakwagaza. Sekidde waabwe nkwagaza kiddala. Sikiraba. I swear sikiraba. Abasajja mwigo tugabira ku ssente even for no reason vayo mpe mitwalo nga surprise leka njagala nziye wakankusange nga never mu ssente ngambe wow. Kale newe ziba teziri wakati awo nayenda nja kukola kinja kasi awo nayenda atya ngompadde naye golinda nkukubiri naye golinda sweetheart enviri kati ne chotex omachotex na kuzina bamwongeza webiri girl mikono negundi byonna omusajja nyokaga munange walabe 12 n'abatambula naliko mu 5 munange basala my dear. You should be updated. Olaba ne bakitaffe, let me tell you one thing. Class attracts class. Kati let me tell you one day. Nze nakugambye ddataka kubanga oli wakatwe wali eri. I was home. I was home with my mom. Guess what? My father tofulanyaba.com. Tujana pizza. My dad ate pizza like nothing. Mami agamba. Gundi gwe. Bino wabimanyirawo. Ekitege. Tata gundi gwe chitinga. Come on. Katembera bwetu abasajja mutu nabona nkadidde wakantwala ko out ndaga kapya nema kufuna muvubuka agenda okundaga kapya kwanga muvubuka nagenda kwejja antwale even others coffee bino bichai bya majani otabula ne wakabitama bantwale bankolere ka cappuccino nga kaliko n'omutima kubanga sikirabangako ngenda kwewunya ngambe bannange omusajja njagala even ordered bantereko omutima naye kayatizlate mama tanegagana nomugamba ndawa mukalo wali ate amazi siga beyi munywego munatabya kama majani na sukali tunywa mukalu onzije waffe wali yente onzije waffe namanyira tuta ondese mbunya chaye mukalo my dear nze yali mama jani nze yali abantu nina basajja mu mutumanyedde luno batumanyedde luno kati baby wono oli akunyama munnange ne yenyama katugulemu ebyenda ate nawe birawo jukula bana bingi kusowana watuka kule bifi bibiri man have you got that nigga nze luno sifuna nimba nze shawa these men chekumidde ku Etv the Lounge tukyakusosootolera olubozi kozi tuwadde kuki gwe tandika bimbuuza toba abajja byaze yabitandise naye kituufu kiri nti abasajja mwiga okutuwa ku ssente even for no reason kera ku makya ongambe baby bino emitwalo 5 ngikuwadde for no reason ate olaba munnange obuntu obusanyusa bakazi tabwe bbeeyi buntu butono nnyo bututewula ndabwangu atera obugatta mutano babutonda bwakakaaga but in the form was of a surprise I'll be like mama Sandra wange nkuguliddeyo kawigi you'll be like what wow mama Sandra kweno weekend ngenda ku mulimu naye kulino tugenda fena talk about that achimai waliwo abasajja gatumala gye bakolera naye nga akomawo wakana nga tumala gye akolera naye
kabuulire abasajja muyiga okugaba bw'omugamba batwalako nnyo abakazi bw'omugamba hani tugende twegyokolera ojja kunsumbuwa ate waba oli side chiki oba owedde nga tamanyi musajja gyakolera side chiki amuteekawo anti kati amutwalawo naye naawe okimanyi abakazi bewaka bamutebeefaako ng'oweebwa obula n'engeri gy'omugamba nti kati nolaba okimanyi nti ne side chiki yagenda tuuka ekiseera kyonna kyonna feding saidi chiki olowooza aba alina gwe wekka bwatamako kino oba oganya omuwa nga alinayo omulala saidi era bwatamako kino kati no wakatwala ku mulimu kayaga mikwano gyeno no munnaye yeyo mukazi wange n'atandika hani ndosati tebagikuye bulungi kakende kisaka tugendeko wani njitereeza kumbe si yalina tena nasubira fumba nomwana mudda ku basajja baffe ne mumamalira obudde my dear me I get you with my man atona akolaki yaba yeekwana atitukuba kwentukukwana golaki ogenda musanganganya embolo zaba itaina mukazi no nenya bao lwaki yakwenda do you know that it is very hard to find someone who is single right now abasikazi fena abasinga olaba n'omyaka omwana w'emyaka 7 tebanga obuzungu bugamba my girlfriend no daddy she's my girlfriend ate firimu zitwonoonye kati abaana bayagala bakyali buti ze mwana wa mama nkubuulire ebimufa babyereetera toyakwerete kati Valentine nebaawo gwe kati onosawo nondisa n'ekinyebwa nga nezakamuliziganye my dear ate wala okutuuka nogamba kale musajja tayina nomala nogamba okay let me be patient ate nasawo wazifuna ate naziwa side chiki okitegeera bakazi tulina nabeera n'omusajja naddala abafumbo n'abakazi nammwe mweddeko kandi atodidde bakazi baddo naffe tetwefa omukazi nga wamutunuulira nga bbawe wakuyitako gamba wow what a guy naye otuuka ku mukazi ng'alinga ekyangu ekiganda nga nanganze Sandra waabwe ekyangu ekiganda fenna yenna ekirala obukyafu ku mibiri gyaffe ebyo nabyo bigoba olina having ogundi nga kireetera omuntu okuhaving another partner ng'oli mukazi wakati weeyonja obukyafu eva ekigatto ekyo kyekikutuka kyebatwala okutunga nedava ne ku kigatto hygiene like on your body owunya akamwa toyagala kusenya oba olaba olina problem gendako mu basinga balina eddagala kabootongo waba akuluma yakuleetera amannyo okuwunya kabootongo ate amannyo okuwunya you can't kiss a man who has a bad breath or a woman who has a bad breath. I know. Owunya enkwawa owunya perfume musajja deodorant bakakaga nawe ne bukulema owunyirira omusajja overi owunya ekikambu baby tugendeko my dear kala makeup waje mwana nakubaka akasige bwa makeup satu anti waliwo abantu abamu nga ye makeup is not her thing. Okay, yes, kati nga gwe Sandra toyagala ku making up. I can't, but at least nefaako there's somewhere amutiko yefaako amanyo wegaguba baby sensodaini wa nusu ekisembayo ennyo omutono wa 5 bitano woba tomusobola waliwo nanahabowash oba nawameka asobola for some days adda batugamba nga nze nakuliranga batugamba omukyala yenna ekinene ennyo essaawa gye n'essaawa njogedde nkokwatako akadomola nga kogerako eri ewaffe kyovala abasiraamu banabasiraamu Allah yatuwa my friend told me abasiraamu tuli bayonjo ekyo kyo nkyebaliza mukama mungu yeebale abasiraamu tuli bayonjo tolisangako mwana wa musiraamu oba musajja musiraamu ng'agenda mu ttooyi nga emanju nga talina gundi talina baba tutaka decoration no mama amba tulabwa decoration ate n'ekyatuyamba ezo eswala 5 zirina engeri gye zituyambamu okubeera nga tuli hygienically nga tuli bayonjo ekyo kyemutusinzaako kyekirala bingi tumanyi ofumba chapati ne wali tumu omukazi omusiraamu atamanyi kola chapati nakindaze wahagitonda wali tumufumba tumanyi okulabirira abasajja abakazi abasira kati lwaki bwoba wakimbalabira kyeddiini egamba bana banawa suulaki egamba bana abo naba mukikola kwakya kati bona baba bakeweza sirimu mba sikitegeera kati ate oba nga hajja timutaakwendako
Hajjati wa Hajj. Hajjati muto waba ayenda. Tolaba nti ebirwadde biba biyingira. Kyova nkugamba nze saagala polygamy. Because you can't trust anybody with your life, not even your man. Nze naye nze kyenkubiriza abasajja wemba mumanyi mwenda mwambale kisingako yambala ojja wona yambala ojja kuba ontaasi kubanga okubuta bannamwana ne bagenda nti bagenze ku musaayi they are fake doctors my dear ekikazi kigenda kimutyemu ekimugambe oyo mugambe nti ndi mulamu my dear ogenda ondwaza bese yembweyo sijagale nnumeko anti balina okwekuuma in a way that woba omanyi olina family omukazi osanga yeekuuma kwekuumidde she's innocent ojja kuva eri n'ebirwadde byo gy'obimusiiba ebirwadde by'ekikaba ebirwadde ebitakwatagana gonolia so what I advise woba omanyi omuze guno ogukola ogw'obwenzi weekuume kubanga ogenda leka obwana nga buto obwana bwagala nawo bukule nga bulaba ku daddy ne there's this thing here okimanyi ne family planning yayodde abantu bangi nnyo mu their marriages munange how do you I don't know kubanga abakazi abeera akaaba omugongo gunnuma endira zinnuma abakazi abasinga I think me if I tell I'm going to use family planning I need to consult my partner first namugamba manyi mnaba muzalanga obumyubuliro nako naye kugambe waliwo omusajja akako omukazi munaye wogenda ku family planning ekikazi nekigana nekibukonkomola nekimata but even condoms are signs of family planning Auntie, you can still use condoms when you're ready to have a kid nga mubiri alive waliwo abantu amunga I'm in a relationship with a man I'm married you expect me to use a condom You're in a relationship with another man and you're married? No, I'm married to someone. Why would I have to use a condom yet I'm married? If I don't trust you, why not? Shh. By the time we get married, just know we trust each other. No baby, not everybody. Olya kusanga mwezi ogwo. Omusajja nabagamba munange bonogeza ku family planning. Oyagala lubuto. Abala mbazaako nga ba mwezi 3. I have my friend afuna lutongo mwana myezi 2. Etv Uganda, the lounge. Ebale kubanga wekumbiddeko. Don't forget to subscribe and like then comment. Hey, tunyumire. We have fun ekibozibozi as you can see. That's all we had for today. Till next Sunday. Have been Shalwa the one. Alessandra. Don't forget to subscribe, like and comment. Mwebale kutuwagira, mwebale kuwagira the lounge. You can still share and copy our link. Nemugabanako ne bannamwe netufuna more of and mostly abasingo tulaba bali mu nsi z'Abawarabu by the way mwebale nnyo twagala. Thank you for your feedback. Oyo share soka ye yafuka advisor. I know. My friend Tuj, my family. She's sharing links here and there. My brother Shadil Musa. Mwebale nnyo okundaba, mwebale nnyo okumpa feedback zammwe. Ivan in the UK, thank you so much. Till next Sunday.